njagala okubakulisaayo ababadde ku flashlight ku program ya family. Mbakulisaayo atagirabye genda ku Facebook kweri eya Bible and Politics oba ku YouTube eya flashlight. Tulinamu obuzibu admin ali wala video eza flashlight zimutawanya olwa network gyali okuziteeka ku ASPS mobile teziriiko, so neya Friday ndowooza teriyo ku YouTube. Naye tujja kugendera awo mpola azaagala ojja zijje wa flashlight oba ku Facebook, kuba ne ku Facebook tubeerako live. Olwaleero ngenda okwogera ku kintu ky'okukozesa ebikolwa, okwogera nga byetwogera byetukola ate n'okukola nga byetukola byetwogera. Bwe bitambula bibiri tuba tujja kumalako, tuba tujja kuwangula, kubanga waliyo omuntu atawulira nga ye alaba bulabi, waliyo atalaba nga ye awulira buwulizi. Bonna wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo nkisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleka ebizibu nebadde bikutawanya. Nsanga ku namba eno 07554 tuba nga message ebatuukako ng'oli okwogera. Tulina omusajja awo e Uganda bamuyita Museveni ayogedde ebintu bingi naye nga takola. Ayina lwe yatusuubiza nti 2026 nvaako era ne Gaddafi agenda kujja abeerewo nga nsiibula 2026. Nagamba ku luno nkoma uno 2011 nagamba ku luno lwenkomye. Ayogedde ebintu bingi nga byayogera si byakola, oba naakola nga byakola si byayogera. Ajja n'agamba ebitongole ebikuumaddembe mukuba abantu, tekikirizibwa kuddamu kukuba abantu. N'agenda n'abagamba mugende mubakube mugende mubatemule. Nga byayogera si byakola ne byakola si byayogera. Ekyo nno kya bulabe. Bwe tuba bakukyusa okutereeza eggwanga lyaffe tulina okuba nga byetwogera byetukola nga ne byetukola byetwogera. Nabeerako wano batendeka ebintu bingi mu security. Batendeka fire okufightinga omuliro. Musoma ebintu bingi mu muliro. Omanyi lwaki awali alamu y'omuliro obutaala bwawo bubeera sharp, obuba buyaka blue, red and white obwongo bwa poliisi? Omanyi lwaki obutaala bwa poliisi bubeera sharp, bubeera bukuba nnyo? Nti waliyo omuntu atawulira naye ng'alaba. Bw'alaba akantu ako n'ategeera nti waliwo danger. So nti abaakola ku byokwerinda oba ku by'omuliro balowooza nti ekizimbe kisobola okukwata omuliro nga mulimu kiggala, ng'amatu tegawulira naye ng'alaba. So bw'alaba eri alamu ebeera evuga ng'amatu tegawulira alamu, kati bw'alaba akataala ako n'amanya then waliwo danger. So kyekiri kyenkugambye, kola nga bw'oyogera, awulire n'alaba alabe. Kati kyamakulu nnyo okukola nga byokola nga byoyogera. Bw'ogamba nti oli musiraamu, kola obusiraamu kye bugamba, omuntu akakase nti oli musiraamu. Bw'ogamba nti oli mulokole, kola omulokole byalina okukola, omuntu akakase nga ne bw'oba toyogedde alaba ebigambo byokola n'amanya gwe oli mulokole. Tugenda kusoma mu kitabo kya Ebikola by'Abatume essuula 1, essuula esookera ddala n'olunyiriri olusooka. Olwo ddo lwe ŋŋenda okwewolawo awo ndugyewo lwokka, oba kale n'olwokubiri. Ngenda mu Bikola by'Abatume essuula 4. Wano era nayogerako kemabega ndowooza emirundi ng'ebiri. Ebikola by'Abatume essuula 4 olunya olw'18 paka ku lw'21. Acts chapter 4 verse 18 to 21. Then ne Matayo 5:15 ne 16.
Matthew chapter 5 verse 15 and 16. Awo tugenda okubanga tusoma bwengenda mu kigambo kya Katonda. Ndagala okutumirako mwena abantu abandabanga muri Uganda bambi nga muteekako data wammwe ne mufuba nnyo okulaba nga mutugobera ku ASPS Muwire n'abantu bonna ab'enkyukakyuka. Mwebale nnyo si byangu. Admin yaŋŋambye Wire data wa wano ne network ya wano. Respect omuntu ali e Uganda nga afollowinga buli kimu. N'engeri y'okubeerako ku internet 24/7 ng'oli Uganda yaŋŋambye bizibu nnyo era nansaba mbatumireko. Naye akensusso njagala okutumira bakanaabe b'Emulago. Mulago bakanaabe mbatumidde, waliwo n'abantu ku Cancer Institute waggulu awo, ne Mulago mu ddwaliro mulimu abantu abandaba abateekako essaawa zino muteekako ne muwulira ebyo ebiba byogeddwa naddala mu kanyomero aka Bayibuli, baŋŋambye kabakolera nnyo. Naye bakanaabe b'Emulago mbatumidde nnyo. Nammwe mwena bannayuganda buli omu waali nga onyumirwa programu eno eya Bible and Politics, Mukama akumpeere omukisa. Kale nga tandika programu nuupu eri mu kuwandiisa aba memba baayo. Bannayuganda mugende mwewandiise mu bungi, mugende mwewandiise, muwandiise ekibiina kyaffe kino tukisimbe ku lwazi nga n'amaanyi g'emagombe tegali kiyinza. Yes, mulibeera mu byafaayo nti mmwe ba pioneer, omulembe gwaffe gugenda kusomwako mu bintu bingi okwetoloola ensi yonna. Bajja kutusomako olw'ebyewuunyisa bye tukoze ne bye tugenda okukola okwetoloola ensi yonna. So mugende mwewandiise mu bungi, muve mu diversion z'abasajja abo, simanyi bampuubugulu, simanyi empuuga bikoze bitya. No, mukole bwe muti, mugende mwewandiise mu bungi nnyo. Naawe omwana ali mu myaka 16 genda wewandiise myaka 16 okudda waggulu, genda wewandiise mu lukalala olwo, genda wewandiise obeere mu mulembe ogw'ebyafaayo. Ekibiina kino tukyagale nnyo, bwe tumala gundi okukyagala tukyagaze abalala. Buli omufuna munno gw'oyagaza ekibiina kya Nuupu atakibaddeemu, fuba okulaba nga okimwagaza, okuyita mu kumubuulira ate ne mu kukola ebikolwa ebirungi, kuba ffe batume ab'ekitabo kino oba ab'ekibiina kino, ffe tuli mu bikolwa by'abatume ab'ekibiina kya Nuupu. So era ab'ekibiina secretariat abantu babuuza awa we bawandiikira, ab'ebuyukwe bali eyo ennyonta ebaluma okwewandiisa naye register tezinaba kutuuka mu bantu mu bitundu ebyenjawulo. Please mu abantu babe n'ebifo ebigundi, abantu babuuza waawo okwewandiisiza. So abantu bali eager nnyo, abantu bali thirsty, abantu bayala nnyo okubanga beewandiisa mu kibiina kya Nuupu. So mwongere enteekateeka ezo zibeerewo bulungi, abantu beewandiise. Twagale nnyo ekibiina ekyo, tukyagaze abalala, tukyagaze abaana gundi abaana baffe, ate tukiteeketeeke bulungi kubanga kibiina kya byafaayo balikisomako nga kibiina kya byewuunyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. USA Waltham waliyo okwekalakasa nga 12 omwezi guno ogwokutaano, leero ziri 7, so nga 12 waliyo okwekalakasa Waltham. Mukubire baleaders bamwe bababuulirewa ebirala singakaawo. Canada muli ba 17, Canada nga 17 mugenda kubeera Ontario ekimu ku byo Ontario premier offices ne ku European Union ate ne ku Human Rights Commission. Mugendeyo mu bungi okusinga bwe mwali luli mwakola ekintu n'olwaliro muddeeyo mukole ×2 or ×100. Mugende n'abalabe baffe gye bali bakkirize nti eno balinnya y'amagye.
era mu bufu bwe bumu UK namwe UK kye mwayagaliza embazi kibuyaga asudde UK ng'ennaku z'omwezi 15 nammwe gye muli tusitominge diaspora yonna temwerabira mbegayiridde temwerabira okwebaza UK temwerabira mwena ab'e Canada n'aba US n'aba UK temwerabira okukwata ebipande ebyebaza UK olwa sanctions ate temwerabira okubajjukiza nti ne Museveni ne mutabani we ne Kayihura ne Katikkiro ne Magogo ne Katuntu mubere muwandika amanya gaabwe bonna be musuubira mubategeko bonna babategeko sanctions so mugende bali temwerabira okwata ebipande ebyo temwerabira mu petitions emutwala okubeeramu omuko ogwebaza UK tubeegayiridde mubagambe batuyambe kubanga ffe Uganda abantu baffe babamalamu amaanyi olaba omukazi yagamba honorable member of parliament you talk all your nonsense as much as you want as much as you can mbu nonsense honorable member of parliament so ejjogo libadde lisusse mukole bwe muti bambi temwerabira okwebaza UK temwerabira okubanja masaaba mwenna nkugambye Waltham 12 omwezi guno Canada 17 omwezi guno UK 17 omwezi guno mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutukiikirira mu aba UK mugenda kubeera ku Uganda House so mukubire ba leaders bamwe bababuulire ebisingako awo then abe Boston Massachusetts neba ne mujja kutwerunye ndimi Boston Massachusetts Kazimba Mugalu agenda kujjayo ng'ennaku z'omwezi agenda beera namwe nga 17 nga 18 nga 19 omwezi guno kati ffe bannayuganda kye tulindiridde okulaba twagala tulabe oba ne mu Amerika waliyo abasiru twagala tulabe oba abantu b'ennebi be basinga ab'omu Amerika okutegeera tukimanye nti bwe tujja mu Amerika tujje nga tulina emmere yaffe gye tujja mu kitundu ky'ennebi ab'ennebi baagoba Kazimba Mugalu be mugamba bannakyalo be mugamba abataasoma baamugoba ne bamugana okulinnya mu ekereziya kati twagala tulabe ab'e Boston mmwe munaayaniriza Kazimba Mugalu mbakunga mugende mu bungi naye temukkiriza Kazimba Mugalu okwogera nammwe ekigambo n'eki njagala muswaze Kazimba Mugalu to the bone marrow ne bw'onoobeera omu mu bangi ku makakando mu nzikiza eneebeerawo ffe tujja kkalaba abaleetedde eyo olukuŋŋaana simanyi luli anda siimu egamba filled by the spirit for service Kazimba Mugalu byakola birimu omwoyo omutukuvu Uganda bagitwala bagimalawo abanyarwanda bagimalawo abaana baffe bali mu kkomera Kazimba Mugalu be batusibyeko enfuga embi kati twagala tulabe obe e Massachusetts amagezi gaffe ge mwagenda nago okuva e Uganda oba mukyagalina oba gabaggweramu eyo bannange wakiri muleke ebyo bye mukola newe muba babiri oba basatu waliwo omukyala yasimba mayiga jiribwa omukyala yasimba mayiga jiribwa omukyala ogu n'olwaleero mayiga buli lwalowooza okudda mu bitundu byawaabwe gundi abuuza oba oyo omukyala akyaliyo mayiga amera olutiko kati twagala tulabe nebbi ffenna tugende tubeere nebbi tulekeraawo okwegomba Massachusetts oba ne Massachusetts bw'obeerayo osigaza amagezi go mbeegayiridde mugende mukole Kazimba Mugalu ekintu kyalinyumiza omuzzukulu we oba mumukuba bucupa oba mumukuba lwogoolo bayibuli etukkiriza okukuba olwogoolo genda osome Yeremiya 5:1 okubakuba olube Bakazimba Mugalu be batusibye mu ddungu be babonyabonya bajjajjaabo be waleka e Uganda goyinza okuba nga oli bulungi naye embeera eri e Uganda embi Kazimba Mugalu yagisibyewo mbasaba mukole Kazimba Mugalu ekintu ajje nga ngangala paka mu State House
kale abawaabiri kati twagala tulabe era senga tukizuula nti amagezi gali Nebbi wokka kuba b'Ennebbi bo bamugoba bannayuganda mwenna ngenda kubakunga mugende mulambule ebitundu by'Ennebbi mulambule ekkanisa y'Ennebbi mubatwalire kasente mulambule abagezi basibuka Nebbi muwulidde naye nga tetunaba kukikola katusooke tulabeko Massachusetts yo etulagako etya ya mujja kuba mutukoze bulungi olwaleero Mayiga agenze mu State House Nakasero emirundi 3 emisana gw'olwaleero agenze mu State House emirundi 3 mu mmotoka za njawulo nga yeyeevuga naye Empoma Satellite eri bize mu bintu bingi Mukama bw'anaaba yagadde ebyo tunaabibaleetera enkya ebisingako awo Mayiga agenze emirundi 3 mu mmotoka za njawulo ng'ali omu Nakasero si ntebe kati tukyabuuzaamu abadde azunga ki bayogedde ki kiki ekiriwo naye agenze emirundi 3 nga mu mmotoka za njawulo njagala okwebaza abantu abakubidde Mukamayiga essimu mukube essimu ya Mukamayiga gyonna gibawadde gyonna gibawadde ngibawaluli mbongere essimu ya Mukamayiga essimu ya Mukamayiga eri 0772 41 49 61 0772 41 49 61 mumukubire essimu mumubuulire byonna bye mwagala mumubuulira bw'anaaba alimu amagezi abigambe baawe osobola n'omugirayo ku vidiyo za Bendova n'ozimuweereza n'omuweereza essimu vidiyo za Bendova n'amanya ebibeera gy'atali mujja kuba mutukoze bulungi now Kahindo otafiire genda mu ddwaliro gwe wenna ali wano ng'olina ennamba ya Kahindo otafiire oba ng'oli kumpi ne Kahindo otafiire gamba Kahindo otafiire agende mu ddwaliro bw'agaana okugenda mu ddwaliro wakati w'emyezi 3 n'5 okuva kati agenda kuba mufu era agenda kusooka kulumwa mutwe kubanga yalidde eno report ebadde eweereddwa Museveni ng'abakibadde emabega Kayihura ne Muhoozi era bakakasizza Museveni buno bwe bawadde Kahindo otafiire bwo bwa mutwe era agenda kulumwa mutwe Kahindo otafiire gumulumira olunaku lumu 2-3 agwe wali bw'anaaba awangadde nnyo bagenda kugamba bwe bati bagana okukola exercise kati amasavu gamugenze ne gatonnya mu bwongo omusayi ne gukkirira mu bugere awo ekibumba ne kyeripa ku kiwoowoolo n'afwa eyo ye postmortem report Kahindo otafiire agenda kufa mutwe Kahindo otafiire ogenda kufa mutwe weewaawo Kahindo otafiire walidde akatwa life span yo kati eri ku myezi 3 ku 5 Kahinda olidde akatwa ate kakyali kapya mwalabyeyo kansoke kino waliwo essomero erisangibwa e Bugishu baliyita Masaba Secondary School Masaba Secondary School
waliwo enkola ministry gyetandise okuleeta abanyarwanda mu masomero okusomesa abaana. Genda mu Masaba Secondary School e Bugisu olabe ekiriyo. Bakyusa headmaster ne baleeta headmaster omunyarwanda ne bamuleeterako n'abasomesa abanyarwanda. Abasomesa babadde mu ssomero eryo bonna ne babagamba mwe mumanyi oba mubeerawo ne musomesa mwe mumanyi oba mugenda mugende. Ne baleeta abasomesa bapya ate nga banyarwanda. Era babadde bakyali awo bali bonna babadde basomesa ku ssomero eryo bonna ne babajja ku payroll era tebaafunye musaala. Abasomesa bonna banyarwanda kino kitandise okutambula ne mu poliisi ne mu magye replacements zitandise batandise okuleeta abanyarwanda. Ne Gombe nayo baleeseeyo. Gombe nayo baleeseeyo abasomesa abanyarwanda. Gombe weewaffe Buwama Butambala Mawokota. Ekintu kino kitambulidde ddala. Nkugambye bw'oba olina omuntu amanyi Masaba oba amanyi asobola okuwa information y'ekitundu ekyo mukubiri omubuuzo ekiri ku ssomero eryo. Era Abagishu mugenda sigaza abaana bammwe mukakasa. Mukakasa abanyarwanda abo bazze kubasomesa mukakasa. Bino mwalabye ekiwandiiko kye nataddeyo eggulo nga kye baabadde bawoninga High Court Kampala wali waggulu wa State Square nti waliwo olukwe lw'okukuba High Court okugikolako obutujju okugikuba bomu. Mumanyi nti olwo olukwe lutuufu? Mumanyi ekiri mu Ministry of Justice? Juzi nabagamba waliwo ekintu ekitokota mu Ministry of Justice oba ekiri mu judiciary not Ministry of Justice but judiciary. Mumanyi ekiri mu judiciary? Ekiri mu judiciary bagisensedde abanyarwanda bagisensedde. Wabaddewo omusajja abadde ossiwaawo akulira ebyokwerinda byawo ku kooti. Abadde musajja mukiga nga bamuyita Ngabirwe. Ngabirwe bamugjeewo. Ngabirwe bwe bamugjeewo ne baleetawo omusajja omunyarwanda ayitibwa yeekwesa amannya ge yeeyita Kerebu. Era kati ye osiwaawo bamuyita Kerebu. Ngabirwe bamugjeewo omukiga. Waliwo omusajja abadde avunaanyizibwa ku kudiployinga abadde OC abadde avunaanyizibwa ku kudiployinga babodegaadi oba abakuuma amaka g'aba justice. Abadde musajja w'engulu eyo nga bamuyita musajja w'engulu eyo babadde bamuyita Otruga babadde bamuyita Otruga. Ono yagenze okuzuukuka ku makya nga afudde. Yagenze okuzuukuka agende bw'ati anaabeeko ku maaso ng'afudde. Era bamuziise ewaabwe waggulu eyo babadde bamuyita Otruga. Ye yafudde. Ngabirwe ye bamugjeewo ne baleeta Kerebu. Waliwo abadde akola ku kota gaadi awo. Bamugjeewo ne bamutwala ne bamuweereza okukuuma ewa former IGP Omo Okosi Ochola. Gye bamututte busamya waggulu gye bamututte nga bamugje Kampala. Kati kooti yonna bagyetoolozza abanyarwanda. Mmwe bagenda okukuba bomu ku High Court. Temukuba ku simu yange.
Otuluga bw'aba teyazuukuse ku makya ng'afudde byenjogera mbalimba. Kerebu bw'aba siye osiwaawo kati nga tebabaleetedde basirikale bapya nga mbalimba. Bw'oba manyi okola ku high court awo waggulu awo ku CPS awo bagenda kuddamu babakyalire temukuba ku simu yange. I repeat, bagenda kuddamu babakyalire temukuba ku simu yange. Mwalabye bwe beefudde ababawoninga abo babijirimaana bayisiza oguwandiiko ne beefuula bannaaye nonno bagambe mbu bafuna intelligence mbu abatujju bagenda balumba. Museveni agenda bakuba ebyo ebinnyo temukuba ku simu yange. Mwe ngenda mu security ngenda mu politics naye kambuuze. Hold on a bit. No, 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 no. Mwalabye Mayiga, mwalabye ebintu byonna bwe byabaddewo mu lubiri ebyabadde Mmengo mu lukiiko lwa Buganda. Ngenda bigendamu mu politics naye mbuuza Mayiga atwagaza ki? Mu kusooka nga Kabaka bamukwese nga akyadde wakasujja ebbanga tafuna bujjanjabi. Tikyalumbu ye yasooka okutugamba nti abange muli awo naye embeera ya Kabaka si nnungi. Mayiga ne yeegaana. Mayiga ne batulimba bigenda ozuuka nga bituufu. Tikyalumbuye Tikyalumbuye ye yatugamba abange Kabaka bamukukusizza afulumya agenze Kenya. Mayiga ne yeegaana. Tikyalumbuye n'ata video nga Kabaka bamuyisa ku ttaka ng'ali emmotoka zisala ensalo ziyingira Kenya. Mayiga n'akomawo n'agamba nze nabadde ensaaga era Ssaabasajja Kabaka era ne Kenya wuwe eryo ssaza lye yagenze kuwummulamu nga bituufu. Juzi Tikyalumbuye n'atubreakingira amawulire n'atugamba bannange Ssaabasajja Kabaka atwalidde ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa naye buli omu asabire munne ali okumpi munne amuwehaaga. Ne beegaana ne bamaliriza ng'era bakomyewo bagamba era eggulo yagambye ngenda kuza omwezi Tikyalumbuye ye yabituwa. Tikyalumbuye n'akomawo n'atugamba abange Ssaabasajja Kabaka abadde akomyewo ng'ayingidde mu ggwanga naye awambiddwa. Bw'abanga byonna byazaatubuulira bituufu tuwakanya tutya kino nti no kyo si kituufu nga byonna bimaliriza bituufu. Njagadde ku nsonga eno mbaddireyo emabega tumale okulaba ensonga ezo. Buli kintu Tikyalumbuye kyatugambye ku Ssaabasajja Kabaka abeera on spot. Bannange njagala okwebaza naye mmwe olukiiko lwa Buganda mmwe njagala okwebaza abazeeyo ababiri abavuddeyo waakiri ne bateekako eddoboozi. Naye mmwe ababadde bakubira Mayiga engalo mwenna muli soft ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka gye tutamanyi bweri. Muli awo mukubira Mayiga engalo nga yeeyogeza eby'ekisiru. Mayiga ozeemu n'okola eby'ebisiru. Mayiga ozeemu n'okola eby'ebisiru mu lukiiko lwa Buganda. Ngenda kujjawo awo nga ngenda mu politics kansooke nzijawo buno.
bannayuganda tewabaawo omuntu abalimba ebyo bye bagamba nga bakakkanya sanctions mbu tezirina makulu. Abo abasajja tebasobola kuwa sanctions nga tebamaze kukwekennenya na kwetooloola kumanya nti oyina ebyabwe oyina ebibyo ewaabwe. Kati kambabuulire, Uganda yonna buli sekita, kebere banka, kebere UPDF, kebere ISO, kebere SMY, kebere wa, kebere SFC, tewali watali agenti wa FBI. Bino ngenda biyita waggulu otegere nti njagala nkuweeka ebyokungulu otegere ebyomunda. Tewali watali wa FBI. Era bo bonna abeewana mbuno bakweka ebintu mu mannya g'abantu. Mu banking system ya Uganda mulimu basobolera ddala okugobera ne bamanya ssente za gundi bwe ziva wano zidda kweno gundi yazireceiving egindi. Ne bw'ogula ekizimbe mu mannya g'omuntu omulala bakimanya. Kati tebasobola kubanga bamutaddeko sanctions nga tebakimanyi nti kibamutekako weekiri. Abo tebakuba minsi babanga mpungu. Empungu ebeera waggulu mayiro 7 neeraba akantu wansi eyina eriiso neeraba negenda ng'ekkabweti mpola nekka bwetuuka mu mayiro nga 5 eba emaze okwidentifyinga nti kati ekyo eyo mmese oba ogumusota kati neemanya gugenda bwe guti yo neegamba kati tugenda kusisinkanira gindi wali. Kati yo tejja wano edda wali. Era calculation zaayo ziba ntuufu. Now, tebakuba minsi tebasobola kukuwa nze tebasobola kunteekako sanctions. Kakati nze era n'okumanya tebammanyi. Bakuteekako sanctions nga ddala zikukutte. So tewabaawo akulimba wamma. Waliwo ababaka baffe be tutakyalabako bannange. Omukyala gwe bayita Flavia Kalule Nabagabe ali luddawa. Kalule Nabagabe nga wakola bingi mu kampeyini nga wali w'amaanyi ng'ensi ekutya. Flavia Kalule Nabagabe oli luddawa mazima ddala. Kasita wawasa kasita wafumbirwa n'ozaala n'otema si kyekyo mbu Nakawere okimanyi nti oyo omukazi si ye yasooka supiika okuzaala. Flavia Kalule Nabagabe si ye yasooka supiika okuzaala. Kalule Nabagabe si ye yasooka Bawamagogo okuzaala. Bawamagogo olwamala okuzaala abaana n'ababikka najja. Atunyigiriza ye yajja naye atudifendinga ye akyali mu maternity leave. Webale nnyo maama naye tukulaba. Ye atunyigiriza talina budde butuula kubanga ali mu kutupuleesinga naye gwe tulinamu essuubi okyali mu maternity leave. Kale maama Nessanya alina omukazi alina abaana. Ate omanyi bwe tutaabibagambe bwe tutaabigamba abaffe kyetulina bwe tunaabigamba balala. Nessanya alina abaana. Bawamagogo ye yasooka okakasa. Okay, Bawamagogo bw'abanga ye yasooka ye nga yajjirawo teyaweza na wiiki.
kozi ye bamuzalira buzaalizi tayonsa naye ebintu bye bibuzaabuza ne Sanya ayina abaana ayina omukazi ne Flav ne Olivia Lutaya naye ayina abaana ayina omusajja mukole bye mwogera nga ne bye mwogera bye mukola naffe tulina abakazi n'abaana bakyala baffe balina abasajja n'abaana baabwe enamba zenbawa zo muzikubako ez'abamemba ba palamenti n'ez'abantu ba Nuupu abatukulira okubabuulira ebizibu byaffe oba temubakubira buli ambuulira ngamba mama Zedriga yekka ye yakanziramu mama Zedriga yekka ye yakanziramu mama mubakubire mubawe message mubabuulire obuzibu bwammwe mubagambe bannange tufa mubakabire wakiri recordinga audio ng'okaba bukaabi gwe kaaba bo bajja kiwulya bajja kitegeera ekiri e Uganda Pastor Kayanja yalidde mutama kasita byatuuse ku kabaka yagambye Abanyarwanda mwajja wano nga muzunga wabula Kayanja awowozza waawo awo bulijjo wenkwetaaga kuba babadde bagamba mbunoze mulokola awala n'Abanyarwanda yagambye Abanyarwanda bajja wano nga beefudde abajjudde omwoyo ekabale ne babagoba embalala ne babagoba awo wonna waliwo obwakabaka baasibira wano balowooza bajja tumalawo naye tebajja kumalawo Buganda yagambye omanyi temwagala mazima Kayanja jju Kayanja bulijjo amazima mugamanyi bulijjo amazima mugamanyi nga mugatuulidde yagambye n'abazungu baalemwa Buganda yagambye naye bamba yimbiremu akayimba yabadde agenda yimba akayimba naye alina ekyamutiisiza akaalo ka Buganda kadda akaalo kano akaalo kaliko nnyini wako mama wulira akaalo ka mama akaalo kano akaalo kaliko nannyiniko Museveni wulira yebyonna ensonga za Buganda zikutte wansi ne waggulu bangi bulijjo balaba ebintu bino nga babimanyi naye nga basirika abasumba ne bannaddiini ab'enjawulo bulijjo balaba ebintu ebinyigiriza eggwanga Uganda nga basirika wabula bagamba nti ekikutte ku Buganda kyo tebasobola kukireka kigende kityo Pastor Kayanja naye yeegasse ku bannayuganda abaagala okulabula abantu bano abeesomye okusaanyawo Buganda abalage nti nno Buganda tegenda Buganda lwazi bangi abagigezezzaako naye bawunzise nga be bagikongoseeko Buganda abantu bangi bagadde okugisaanyaawo naye gye bikkidde nga Buganda yo weeri kyokka abaagala okugisaanyaawo nga baavaawo dda n'olwalira Abanyarwanda abeesomye okusaanyaawo Buganda nga ne Kabaka bamuwambye bayinza okuwamba Kabaka naye tebasobola kumalawo Bwakabaka kubanga Kabaka si yatambulirwako Obwakabaka nti olwaliro ogenda kugyawo Kabaka aliwo naye ate Obuganda bumanyi ennono zaabwo nti Kabaka alina kuva mu lunyiriri lwa Bakabaka era temugenda kuleeta Munyarwanda mumutuuze ku Namulondo Abaganda babasirikire busiriikirizi kitegeeza ki nti Abaganda balina okulwanirira ekyabwe era ne balaba nga bataasa Obuganda busobole okweyagaliza n'abaana abalijja n'abazzukulu kumuwuliza tebamuwuliza ne bw'aba ali mu Buganda ku Namulondo tebamuwuliza ne mbagamba waliwo hotline oba layinizi kwe baali bafunira Ssaabasajja Kabaka abantu be ab'ensonga Saabagambye we nabadde ngenda baweera ennamba y'Oweekitiibwa Dani Muliika Oweekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere n'Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi bonna tekuli awuliza Ssaabasajja Kabaka tewaliyo mulangira wa nsonga oba omumbejja ow'ensonga oba ani awuliza Kabaka ng'ali ku Namulondo va ku kyokubanga ali bweru ku bujjanjabi naye ng'ali ku Namulondo tewaliwo amuwuliza nabadde nakakyogera ku Sande eggulo mu lukiiko lwa Buganda
eyo ye kabinenti ya Buganda. Omusajja n'aleeta ekiteeso n'agamba tusaba wateekebwewo enkola tutandike okuwulirizanga ku Ssaabasajja waakiri omulundi gumu buli mwezi. Kabineti ya Ssaabasajja Kabaka temulaba temuwuliza. Mayiga n'abagamba ekyo tekisoboka kubanga tekisobokera ddala mbuuza. Museveni buli lwa Mande asisinkana kabineti ye. Museveni buli lwa Mande abeera ne kabineti meeting. Ssaabasajja Kabaka abeera kati mbuuza kabineti ebintu bye mukola ne bye muyisa ne bye muwogera mubijjawa. Buganda ebintu bye mutuleetera mubijjawa nga temufuna budde temutuulangako. Abamu ku mmwe bukyanga babalonda temulabangako Ssaabasajja Kabaka. Ani abalonda? Ani abalonda? Bye mutuyisiza nga simanyi olukiiko lwa Buganda olw'omulundi nyo bye mwogera ne bye mukiika mubijjawa basajja mmwe. Naye Mayiga kola ku Sande nababuuza Kabaka wa Mayiga yekka. Kati Buganda mugikulembera ku Juyani orders muzijjawa nga nannyini Buganda temumulabangako temwogera naye bye muyisa mubijjawa. Bannange neebaza Mukama bannaye Katonda ono tannanjokesaako wabula Mukama nyamba. Mmanyi Mukama bano bannayuganda balina ekintu kuba bonna baagala njokye naye Mukama weebala obutanjokya naye ne kiri era nakyo sijja kwokya. Nkimanyi mwenna kye mulinzi. Mukama tannanjokesaako nga Mukama bw'atanjokesezaako ku buntu obutono ne mu kiri tajja kunjokesa. Kansirike ne mu kiri Mukama tajja kunjokesa. Nabadde nakakibagamba ku Friday ddayo ku Sunday genda mu video gye nakola ku Sunday. Ogende mu lukiiko lwa Buganda eggulo ng'abakiise basaba balina ennyonta bagiise na nnyonta. Tuyina ennyonta ey'okulaba Ssaabasajja Kabaka waakiri omulundi gumu buli mwezi. Mayiga n'abeera omuziziko. Mayiga n'abeera omuziziko ogubagaana okugenda okulaba Ssaabasajja. Kati basajja mmwe njagala mbabuuze ebintu bye muyisiza Buganda mubijjawa. Mayiga watubuulidde Kabaka lwe yagenda okujjanjaba simanyi 13 naye after 13 oyina abantu be walonda n'ogamba Ssaabasajja Kabaka abalonze. Ali obubi kubanga omuntu bwe bamulemera mu malwaliro g'ebweru kitegeeza embeera mbi. Ali obubi ye yalonze abantu abo abatakaabuuka kasa. Mayiga otubalamu amagezi. Niye njagala kwebaza Mukama. Mukama alabika alina omulembe gwasiruwazza n'abaako omulembe gwageziwaza. Wano we twogerera abantu abakulu abasinga mwenna muli basiru naddala abali ne Museveni mmwe. Bw'oba manyi oli mu nkwawa za Museveni oli musiru. Mmwe basajja mmwe ne mutuulawo ne mutuuzanga olukiiko lwa Buganda olw'omulundi simanyi ogw'okumeka nga temulabangako Ssaabasajja Kabaka. Kabinenti ekolera ani gwetalaba? Museveni ateekwa okusisinkana kabineti meeting buli lwa Mande. Museveni ateekwa okusisinkana ateekwa okuba ne communique mu NRM caucus. Museveni alina okusisinkana Iso ne Ssemwayi daily balina omuwa report. Naye n'olengera embaata zaaneti eziri mu lukiiko lwa Buganda Abanyarwanda abali awo anti mwatuuza Abanyarwanda mu lukiiko naye mujja bawulira. Bwe tuyogera nga mugamba mbuno tuli babi.
abasajja kati abo baba nga balina ennyonta y'okulaba Ssaabasajja Kabaka kati ate olwonze musajja wo ow'ebuwama naye bannange Katonda ono mukulu bane ebintu bino mubitereke mubeere nga mubimanyi wosanga Mayiga ng'olina bamusekuza omusango gwamusinga Dawulira omusajja yagambye bw'ati omusajja yamugambye emitima gitwewanise ebibuuzo bingi naye abantu tetulina kye tubagamba kaakati nze ŋŋamba ffe abalina obusobozi tugende tulabe Ssaabasajja Kabaka waakiri omu oba babiri akomewo atubuulire embeera tugumye abantu baffe ani yawulidde ekyokuddamu kya Mayiga kabuze Katonda eggulu nkomewo live naye ne ŋŋamba leka nŋomiikirize mbeere mwenkanya ngumiikirize kuba buli omu alina essaawa ze zajjiramu Mayiga yagambye omanye ekiri eriggwe ako n'akakweka ogendeyo n'akola excuse eno ennyonyi teziggwewo entebe omanye ekinaabeera awo ng'ennyonyi zonna ziweddewo omanye abasobola okugendayo kati gwe Mayiga gwe batasabye nti bawe tiketi oba bawe visa oba bawe tiketi si gwe obasasulira Ssaabasajja Kabaka we yakwatira abo abasajja n'abalonda okuba abasajja be kitegeeza asobola okubasisinkana mu mbeera yonna basobola okumusisinkana lwaki obakugira okugenda okulaba Ssaabasajja era yagambye gwomanyi kyoli mu kusaanuula Mayiga osalirwa wange ennyonyi ziweddewo entebe osalirwa wange ennyonyi ziweddewo entebe nga tewali nnyonyi n'emu nga zonna zituta abantu ba Ssaabasajja Kabaka kikukwatako ki kikusalirawa ekirala lwaki tokkiriza olukiiko ne lulonda omuntu omu gwe beesiga atali munyarwanda ne beesiga omuntu omu ne bagamba nti omuntu ono agenda alabe Ssaabasajja Kabaka ajja atubuulire ekifo embuga waakamala okutubuulira engeri kintu gye yagenda n'atadda ne wavaawo eŋŋombo ya Kabaka yonna gy'ali awangaale naye Mayiga otuyita basiru kwegamba olinga atugamba naye yandiba nga agendagendanga jjajjaawe ekintu